Muje baliko jonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza sijjako wabbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo onofunawo updates ge mawuya agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso naye ng'ebigenda maaso ffenna twabitegedde bulungi nnyo bulungi ddala embaga ya Asiya ne Charlse wetwogerera munnange yawedde dda era ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo olabe byabadde bitya engeri gye bakozeko abagole makeup engeri embaga gye yatambuddemu bambi naye nga ffe tubaagaliza obufumbo obulungi bangi nnyo bavuddeyo kino ekintu ne babeera ng'ate bakicriticinga oba oliawo nabo balina ensonga zaabwe ate era nga bwe bazinnyonnyola munnange naawe olaba ng'oba oliawo batuufu naye munnange Katonda bw'ati we yakola ki bwe yagera mu bulamu bw'ensi muno omuntu yenna yenna alina okukkiriza akimanya embeera yonna yonna etuukawo mu nsi muno teri mbeera esobola tuukawo nga Katonda teyasalawo Katonda aba alina ensonga lwaki akusisinkanyiza n'omuntu ne waba akuyisizza bubi n'ogenda ng'omwevuma era Katonda yali yakitegeka nti omuntu oyo ajja kukola ki ojja musisinkana mu bulamu bwo omuntu yenna ne woba omufumbiddwa after 1 year ne mukola divorce Katonda bw'atyo ye waba yakyagala bw'atyo waba yakola ki bw'atyo waba yakiteekateeka mukwano gwange so bangi nnyo bavuddeyo ne bacriticizing embaga ya Asiya ne Charlse nga bagamba wa tebisoboka tebijja kubaawo Katonda alina ensonga lwaki abagasse era ekiseera ekituufu we banaaba bakwawukana ekiseera ekituufu ekirituuka era still bajja kukola ki bajja kwawukana ne baba bakubeera bonna era still bajja kubeera bonna so bannange katubaleke babeere SB4 ekintu kino akitaddemu nnyo omukono gw'amaanyi saakaate ne maama Fina ey'omu ku batadde ssente mu mukolo guno muzeeyi Jemba ffenna tumujjukira bulungi ow'ebirango munnange yakoze ku mugole omusajja kubeeraawo kumulabirira kwegamba ate ye Fibike oba yeyita Fibi 971 ffenna gwe tumanyi obulungi oyo tiktoka ate ye yabadde metroni kubeera wali ku Asiya kumupepeta bingi nnyo bingi ddala naye nga abagole Charlse ne Asiya munnange banekaanekanye banyumye era buterevu omukolo gwabwe gutambudde bulungi tubagaliza obufumbo obulungi yonna yonna gye balaga mikwano gyange ngenda kuba nkulekerako embaga yaabwe eno gene maaso n'okubeera ng'ate ogyekkaanya subscribe nga oba tonnaba teekako akadde bingi nnyo bye ngenda okubeera ng'ate nkuleetera ku mbaga eno abavuddeyo ne boogera ebisongovu nabo butereevu ngenda kuba mbakuleetera wane eno wennyini toseetuka subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate missing out updates goodbye for now. Egenza okubeera ssaawa 2 ez'okumakya ng'omugole yateredde dda mu kigango ng'amukolako si mulala safi yes kwano weetegekera ki mukolo bangambye zibiriza omu njogeza omukolo gunampita nako nensekese n'okwetegeka newentudula obanange ebintu byakwata bukwasi obedda bakumyutinze yo nfuba okulanga mukwatira mu firuta bino ebyokunkyamiwa oluba kwatira mu firuta nensunza omukolo nnyo n'amaanyi nanyumye dda kitegedde ajja tebebale tukolera ku muntu oyo mubale tukolera ku muntu Wazingam. Come. Mumpe ko mugumula munje mugambe gy'abakulaga. Hello Becky. Olaba nyambako bambi ofuba abagolo olabe nga bafuna in case kye baagala.
cutting. Mwenso mati lining ya black no bala no. Toda mabega no kwaka. Mpeko. Yeah, because of this is the bridal, training bridal. Very nice. Yes. Hello. Tirisa Febe. Akuna matata. Chesi gena mass. Why did I never yakoza wane no trend bridal? You go up, Lijo? Genze. You're looking beautiful. Thank you. Yes, I'm ready for this wedding. Metron mbitiwa. Metroni. Wachikubye. Tosinge mugole? Sokola. Ne wokolo wotya to swagwe. Kata olinga mu mekaawo, oyambadde nga mmeka. I don't know kwasi. Inji. Wachikubye. Kati ogugo gwaddi. Ogwani. Ale mabega wako kamera yama. Gwaddi tatu. Ngenda ko gugo. Okatinge. Yeah. Bye. Phoebe, toli wa bulijjo. Nkumi 5 bannange. Ya becha small ebiri as was in Asiya. Cigarro. Say. I'm got to go goods, huh? This can you. Thank you. Ati so kola kananga bankubacha. But uncle so kola nyabana. Agenda kumpe nkume kule. Ngulake bujje. Ajazi kwa. Budde bukaye. Budde bukaze ki? Bukaye. Ateka music. Omuntu aliko jebbi. Oli mukwema onkola bwema onkoze. One love. Jabi. Abikolanga designer wa Charlse. You don't know. Jabi the only one. Kwe kotolye wetu musanga wali wonna. Tell them. Yeah. They're there. Basomere kanamba. Akanamba kali ku Instagram, Facebook at JB Tailored Fashions. Baba mnonye ku Instagram. Wonna. JB what? Tailored Fashions. TikTok, JB the Tailor. Okay, JB the Tailor. Yeah. Thank you. Naye yanyumye nnyo maanyi.
kyabanoonya bwe kiba mukyabanoonya ekitambala Asiya, tunulira metro. Mutunulidde. Neno toli olimba. That's a good smart, don't get you. bali mu jam ali mu vibe era kati ndongo nejja Okay, kapu eno tugikozese bulungi. SB Media tukusenso. SB Media tukusensonga mwewale kunonda awadi twagiwangule tunekaanekanye lone designer wange JB Style Fashions ya design zona ko bayronzi za kunona awadi so kubabuza ko blood wange balamusiza mwena abali eyo mwebali tulonda mwewale kwagira omukulu ono era omulimu gwakola mukulu abasiza mwana kyali wange mumuwagire ayina ebikumbe byakabi ayina esuti ezakabi ate yambaze ne ba Asiya ku mukolo mwana kai wakabi osangibwawa Equatorial Mall level 3 shop 385 Kampala nawe nyumye wakikubye sigenda funa muntu pansi ngena ko esembawo ngenda kulona awadi mare manyi campaign yakabi